Alright, amanyanga buli Jones bampita yekolera musize mutya baana ba mama. Ansubire omukama Katonda yabukeseza bulungi era mwenna buli omu mu kitiicho oli bulungi naffe gye tuli eno mpola mpola baganda bange ne bannyinaze nze Dunda akyalunda alhamdulillah. Waliwo ekibuuzo ekiri mu ddiiro bakiyita ddala lukwago ekituufu Lord Mayor okolera ani? Ekibuuzo kiri nti Lord Mayor Erias Lukwago okolera ani? Sharinga video gwe munna Uganda yakatwegattako ate nga nange bwe njiramba yimbiramu akayimba enkola yange eri nti ntandika n'abantu 5 kanjiramba yimbiramu akayimba nti okuwangaala kuno okutulabisa ebintu sebo n'otunula n'olaba nga bw'otenda bituusa n'abamu okutukubya enduulu ez'ekiro tubuleka batakkiriza njala y'ekiro ng'etayizawudde okukeeseza ddala mu bibyanga by'okomba ego kwanjuluza emba okufaanana agoonya bw'ate mu matumbi ani gw'okaluubirira ebintu bya luno okutuuniikiriza empereekeza ekigiisa leka ŋŋambe n'omugole atunula mu butuufu n'akiremwa anga kintu kigumu kifaanana ejjinja abaawulidde ku mbuga oluyogaano byabadde bibuga biwaabira abantu mbu tubirinnyirira nnyo nga tudduka ebyalo akooti y'eggulu yawoomye n'ekamala Kampala yekyayobba n'omuyoolerero kaddemu Kampala yekyayobba n'omuyoolerero ne Lord Mayor abuzaabuza abantu Kampala akooyo okuba ne ba Lord Mayor abanyampi. Erias Lukwago okolera ani? Sharinga video gwe yakatwegattako atuuka sharinga teekamu buli group mwoli kubanga zino ensonga zetuliko nkulu nnyo za ggwanga za kugolola abantu ttumba ababuzaabuza abantu nti bali ku saidi yaabwe naye ng'ate ekyamazima tebali ku saidi yaabwe bwe bamuwera 10 nga ntandika kubulako bana baweze. Teri kintu kibi mu nsi muno baganda bange ne bannyinaze nga muntu kwefuula akulumirirwa naye ng'ate ekyamazima y'omu kubakolagana n'abakunyigiriza. Teri kintu kibi mu nsi muno nga muntu kujja nakkaabirako ng'ofiiriddwa naye ng'ate omutima eri munda gusanyuse. Teri kintu kibi ku nsi kuno nga muntu kugamba nti alwanyisa dikiteeta nga muntu kulimba nsi nti alwanyisa dikiteeta kyokka ng'ate naye dikiteeta yennyini Lord Mayor otaddewo nnyo obwa dikiteeta awo ku City Hall katukugolola ettumba. Bannayuganda bannange naddala abatera okulaba emigozo bano egigenda mu maaso mu butale nti simanya kano Dorothy Kisaka yakatutte simanya Owino simanya Gundi simanya nga Suzani agenze mu Owino simanya nga kana akatale bakajjeko abantu kesise katutte oyo mu Lord Mayor Lukwago abirinamu omukono era buli kimu akimanyidde ddala bulungi ekigenda mu maaso kubanga olunaku olwaleero balina empuliziganya ey'amaanyi ennyo n'oyo simanya executive director Dorothy Kisaka era alina empuliziganya nnungi nnyo ne nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Kakati ne weebuuza Lord Mayor Erias Lukwago okolera ani? Mapu Media nsanyusa okukula mukulu wange mwebale nammwe kutambuza nga njiri ya nkyukakyuka. Emigoso bano gye mulaba mu butale olwaleero simanya abasuubuzi babagobye mu katale ka wano simanya akatale ka wano bakasenze simanya akatale ka wano mugagga Gundi akalizinze simanya akatale ka wano gavumenti ekatutte ekeddiza omu Lord Mayor abimanyidde ddala bulungi oyo Erias Lukwago kubanga ekisooka kya byonna awuliziganya bulungi ne executive director Dorothy Kisaka era batuula ku mmeeza emu ne banywa kacyayi era batuula ku mmeeza emu ne bakwatagana bulungi ng'era bwatuula ku mmeeza emu ng'ayogera ne Museveni nakyemalira bw'ate bino biredi kadi baali bitonzeewo ddi. Tutandise ntandise mbagamba nti tewali kintu kiri mu nsi muno baganda bange na bannyinaze nga muntu kukulaga nti akulumirirwa nga muntu kukulaga nti avumirira abakunyigiriza kyokka ng'ate ekisinga okubeera ekyennaku ye munyigirizi asooka. Of recently bannakawempe abaana abeera enguudo ekawempe bamala emyezi 3 nga tebafuna musaala abaana abeera enguudo ekawempe
bamala emyezi wajinda beji esatu nga tebafuna misaala era waliwo mukozi munnaabwe eyatondoka n'agwa ekigo ng'ali wakati mu kwera oluguudo mukazi wattu oba enjala yali emuluma ye mulwadde talina bujjanjabi kubanga amaze emyezi esatu tafuna musaala on top of that talina medical insurance kakati ate bwe yagattako obulumi bw'enjala n'atondoka n'agwa ekigo era abakozi banne bakwata omulambo gwe ne baguteeka ku pickup baguleete ku city hall Lukwago agulye ng'obusungu nawo bubaluma oyo alimbalimba nti ayamba abantu simanyanga alumirirwa abantu kyokka nga ate essaawa eno akolagana n'abanyigirizi okunyigiriza bannakampala oba bayite bannayuganda Lord Mayor Erias Lukwago njagala otubuulire ddala okolera ani wano twalaba deputy speaker simanya deputy Lord Mayor ono Doreen Nyanjula gwe wasemba ne tumulonda nga bakansalazi ba NUP kubanga NUP erinayo abakansalazi saana mubana FDC mwava erinayo bakansalazi bana bokka naye olw'okubanga ffe twali twagala enkolagana ennungi era nga tulowooza nti muli ku sayidi yaffe twasalawo ng'aba NUP Erias Lukwago gwasembye okubeera deputy Lord Mayor naffe ne tumusekendinga tetwamulwanyisa but today Doreen Nyanjula yakeera n'akola tweet gye mmanyi nti yalina ku biragiro byo kubanga ebiragiro abijjawo nti bannange mulondo wa FDC Makerere kuwa Girudi president bwe kitaba ekyo mulondo wa NRM oye muntu nabagamba nti bali ku opposition yagamba mulondo wa FDC bwe kitaba ekyo mulondo wa NRM mufunze kye yali ategeeza nti mu kifo ky'okulondo wa NUP wakiri mulondo wa NRM kubanga NUP munnange fere tuwuliziganya nayo ate tuwuliziganya NRM kubanga tuli ttabi lya NRM ekyo si kye yali ategeeza yalaba kimwokyezza nnyo ng'omuliro gususse omoto gususse na withdrawing a tweet era n'akola zi Facebook post simanyanga biki bannange eno ebadde fake tweet yo tugimanyi Twitter handle yo tugimanyi wakola tweet eyo n'ogamba nti wakiri mulonde owa NRM naye temulonda wa NUP kyokka ekisinga okwewuunyisa mu byonna oyo gw'ogamba nti tebalonda owa NUP ye yakuteeka mu city hall nga deputy Lord Mayor era twalina obusobozi obukujjawo oba obukulemesa okubaawo ne tuteekawo waffe naye ffe twalowooza nti ffenna tuli ku lugendo lumu lwakuggyako nakyemalira lwakununula Uganda ffe twalowooza nti tuli ku lugendo lutya lwe lumu naye ate kisinga okubeera ekyennaku kwe kutuuka wakati mu lugendo ate mmwe ne mutugirayo kkala zammwe entuufu nti mukolera anyigiriza era munyigiriza abanyigirizibwa kakati kyeraga lwatu eyo Twitter Nyanjula gye yakoze ekulagirawo gwe munnayuganda Sky Soza nsanyusa okukulaba ekulagirawo gwe munnayuganda nti bano tabirya FDC era nabagamba nti FDC bwe bakinana mu 8 katonyeze 8 CBS FM NRM bwe bwakabaka bwa Buganda nti CBS eri wansi wa bwakabaka kakati ne FDC eri wansi wa bwakabaka kiriza oba Ghana olunaku olwaleero Sipiika ow'olukiiko olukulu olutwala Kampala oba oku City Hall Zara Luyulika Sipiika Zara tafuna musaala Lord Mayor agamba nti ono ampisaamu amaaso era olunaku olwaleero Sipiika Lord Mayor takyajja mu ntuula za KCCA asindikayo no muwala mbu ye aba bize tatuula na ba NUP
takyatesa naye ng'ate afuna omusaala gw'omuyi w'omusolo. amaze entuula mmeka? njagala Lord Mayor oveeyo oyogere amazima. omaze entuula mmeka nga tokyagenda mu kanso ng'osindikayo muwala? Sipiika Zaala bwe yakeera n'akugambako nga muli wakati mu kanso nti order Lord Mayor, wavaawo n'obusungu olw'okuba gwe olina kyemalira, omanyi gwe kamala byonna, omanyi oli w'amaanyi nnyo, n'ofuluma okuva olwo toddanga mu kanso, kyokka ng'omusaala gwa muwi w'omusolo okyagenda mu maaso n'okugufuna n'okugulya. abaye tukubuuza gwe Lord Mayor, omusaala ogw'olukwago olya gwaki? olya gwaki nga n'abaana abeera enguudo abakeera ssaawa 11 ne bagenda ne beera enguudo, abamu n'emmotoka zibatomera nga bayera enguudo, tebafuna musaala okumala emyezi 3 nga gwe yeebase wakaawe wakaligana ennaalongowo, oli ku ssente y'omuyi w'omusolo olya, ate nga tokyayagala kukiika mbuga. Tubuulire Lord Mayor Erias Lukwago, omusaala ogwo ofuna gwaki? kyokka ekisinga okubeera eky'ennaku, Sipiika Zaala Luyika tafuna musaala. Lord Mayor yamugamba togenda kuddamu funa musaala. omanyi omusaala ogwo gugerekebwa executive director. naye ate Lord Mayor alina omukono gw'amaanyi nnyo okusalawo ani aweebwa omusaala, ani ataguweebwa. era executive director ne Lord Mayor Erias Lukwago tebakyawa sipiika musaala. Imagine sipiika w'ekibuga ekikulu Kampala, sipiika w'olukiiko olutwala ekibuga ekikulu Kampala, baganda bange ne bannyinaze, tafuna musaala. bw'oba olaba kiri feya nga ne basipiika b'ebibuga bya Soroti, Mbale, Wawa bafuna omusaala. sipiika ono tafuna musaala mpaka lwalivunnama ku maviivi ge yeegayirire Lord Mayor era atambulire ku orders ze neza FDC neza Museveni. Baganda bange ne bannyinaze, njagala okubagamba ekintu mwenna ekigenda okubamalamu amaanyi. sipiika alina okuba n'emmotoka y'obwa sipiika, naye sipiika wa KCCA olw'okuba wa Nuupu talina mmotoka. mukazi wattu abuukira bubuukizi booda. n'osanga Zaala juzi namusanga ewandegeya ng'ali ku booda, n'enkwata ku mutwe n'eŋŋamba ono ye sipiika w'olukiiko olukulu olutwala ekibuga Kampala. yabuukira booda bw'ati ekibuga ekikulu Kampala, sipiika waakyo yabuukira booda. n'eŋŋamba la hawula. ensi eno ng'ejjudde amawano sharinga vidiyo gwe yakatwegattako. wallahi ya Mungu nakirabira ddala nti ensi eno ejjudde amawano. sipiika w'olukiiko olutwala ekibuga ekikulu eky'eggwanga okubanga olunaku olwaleero akyabuukira booda, okubanga olunaku olwaleero talina mmotoka. on top of that alina okufuna emmotoka, alina okufuna amafuta. naye mukazi wattu n'aleebeeta kuba tafuna musaala. owaayo oyinayo ekyebiri, munnange oyinayo omutwalo, anti ngenda mu lukiiko oyinayo omutwalo. mmwe temuswala kulaba sipiika wa kibuga ng'atuukawo ku sitewolo ng'ava ku booda nga bakansala z'abalala beevuga. mmwe temuswala okulaba kansala ng'ate yatwalako sipiika mukama we. mmwe temuswala. KCCA ng'ekibuga ekikulu ekitwala, ng'olukiiko olutwala ekibuga ekikulu eky'eggwanga. ze ndowooza kyalibadde next ku parliament nti ensako sipiika wa parliament zaafuna waakiri sipiika wa KCCA olukiiko olukulu olutwala ekibuga Kampala, era nga kyekibuga ky'eggwanga ekikulu yali zifunye nga mu haafu. nti sipiika wa parliament eyaggwanga bw'aba afuna ensako za bukadde nga 5, sipiika w'olukiiko olukulu waakiri yalifunye ng'ensako ya bukadde 25. today sipiika wa KCCA olw'okuba wa Nuupu ne bw'alwala talina medical insurance y'abaffe. medical insurance ng'enaavaawa ng'atambulira na ku bigere nga n'emmotoka emulemeddwa omugulira, nga n'emmotoka emulemeddwa omufunirwa entambula, nga n'amafuta tagalina, ng'evaawo ensako eyo. oba giyite medical insurance ye ng'agifuna atya? kubanga ffenna tukimanyi nti bw'olemu okufuna ky'olya ate kizibu nnyo okufuna kye weebikka.
kubanga okulya kwe kutandikirwako. Kakati olaba mmwe ekitandikirwako kibalemesezza. Munamufunira medical insurance mukazi wattu n'alwalanga n'ayiyanga n'aguluba sipiika omulamba n'agulubanga okunoonya bibamujjanjabirako okunoonya nga akasente akagula panado. Kyokka ekisinga okubeera ekyennaku ono Deputy Road Mayor Doreen Nyanjula buli kimu mukimukolera tava ku nnyonyi buli budde abeera ku nnyonyi oyo omuwala naye ng'ate ekyamazima sipiika alina okumusinza amaanyi naye tava ku nnyonyi oyo ayina obujjanjabi ennyonyi z'abeerako agendera ku ssente za KCCA ze basolooza mu misolo gy'abannakampala ate ze batasasulira baana bayera nguudo. Mukitegeera tava ku nnyonyi ayina emmotoka aweebwa ensako okuva ku mafuta ayina medical insurance ajjanjabwa ne famire ye n'ensako erabirira amaka ge weeri awo ate munnange yo wa FDC weeri awo ku Steholo naye nga Zahara sipiika n'abayambi be tebalina maanyi tebalina buyinza tebalina ssente bali awo babonaabona ne batuuka n'okuluma omutwe ne babulwayo yadde akasente akagula panado olw'okubanga omukulu yabagamba mulina okunvunnamira mulina okunkwatanga ku ngatto. Lord Mayor walimbanga ensi nti olwanyisa dikiteeta Museveni naye ate ng'oyinza okuba oli dikiteeta n'okusinga Museveni. Era walimba ensi nti owalana Museveni olw'okubanyigiriza bannayuganda kyokka ekisinga okubeera ekyennaku mu byonna ye gwe asinga okunyigiriza bannayuganda oba bannakampala. Sipiika ow'ekibuga ekikulu Kampala okubanga talina musaala okumala ebbanga lino lyonna tafuna musaala olw'okuba oyagala akuvunnamire olw'okubanga talina nsako n'abeerawo nga talina nsako emuweebwa wadde ey'obujjanjabi yadde eyalanki yadde amafuta yagateeke mu kyana agateeka mu lubuto anaaganywa nga caayi kubanga n'emmotoka mwe yali gatadde mwagimumma olw'ensonga mwagala abavunnamire. Ssebo omukulu Lukwago weetereze olunaku olwaleero mutandiseewo ekiboozi nti twagala bayimpiikinga mbu twagala bajjamu Bwesige mbu bakansalazi ba Nuupu baagala bajjamu Bwesige. Lord Mayor Erias Lukwago singa twayagala kujjamu Bwesige ekyo twalibadde twakikola dda. Jjukira bulungi Lukwago eyo FDC gy'ogamba gy'owagira okukakasa nti akabinja kammwe kababbi tekalina ku opposition ne DP mwe wava beba councillors abakujjamu Obwesige nga Nakyemba lya Yoweri Kaguta Museveni abawadde miliyoni 15 buli omu mwaka gwa 2011. Fere tugulwa tetutambulira ku orders za Museveni by then wali okyali ku alimu naye abo boyita bolimu beba kujjamu Obwesige ekitegeeza nti bo bagulwa ssente fekyo tetunnakituukako naye ate bw'onyigiriza ennyindo ogizaaza emize olabika totuwekedde kyakusalawo. Era Lord Mayor bino ebigambo bye njogeddeko bw'otabiteeka mu nkola mu wiikisi 2 kyekigenda okuddako ngenda kukomawo ku live wano ngambe bakansalazi ba Nuupu bonna abatuula ku lukiiko olutwala ekibuga ekikulu Kampala ku Steholo bakansalazi 44 bakuggyemu Obwesige. Ekyo kigenda okuddako okukola kubanga otunyigiriza nnyo onyigiriza nnyo ennyindo ogizaaza emize. Bannange buli muntu mugonvu naye buli muntu bwanyigirizibwa ennyo atuuka neyeekyawa. Fenga ffe tuwulira twekyayi naddala nga nze kubanga siyinza kukigumira kulaba sipiika ow'olukiiko olukulu olutwala ekibuga ekikulu eky'Uganda oba ekya Uganda abuukira ku bodaboda. Kakadi sooka weebuuze emmotoka bw'eva eri n'emutomera n'emutemako amagulu oba n'afa gw'ogenda kuyimirira otya ku mulambo gwa Zahara ogambe ensi nti bannange kitalo nnyo nnyini ddala ogenda kwekaza otya ojje mu bantu. Manyi amani basudde omugenzi bwe yalina olutalo n'omugenzi Livingstone Kasozi nga beewalana. Kasozi bwe yalwala basudde yasigala mu nnyiivu nnyo
ne bamugamba naye ogenda kutuuka otya ku mulambo gwa Kasozi ng'afudde mwewalana ogenda kwogera ebigambo ki ogenda kuyimirira otya era abawagizi bo ogenda bagamba otya nti Kasozi eyandeeta mu bidongo afudde twewalana Kasozi basudde ne yeekuba mu mutima kaakati nange nkubuuza gwe mukulu Lukwago Zahara emmotoka neveeri nemutomera nafiira ku boda ogenda gamba otya abaziisi musajja gwe ogenda gamba otya abaziisi nti kitalo nnyo abadde muntu mulungi akolaganika naye najjo tunulira Doreen Nyanjula mbagala konsijamu bwesigaddukidde ku buli bu media house bukuyambe butuula ku kanso bukuyambe fe singa twagala kujjamu bwesige kukuba impeachment singa twagikubadda ne tubawaddeyo chance mulokoke nga amataba teganna batwala omanyi Nuuwa bwe yabagamba nti bannange mulinnye eryato amataba gajja mwagaana amataba gamala bamira ne mulajana nti Nuuwa ggulawo nga tekikyasoboka saagala amataba gamale batwala mujjukire ekyokuwalampa eryato ate nga limaze okuggalawo tekikyasoboka temukyasobola va mu mataba kaakati Doreen Nyanjula ne Erias Lukwago mwetereze nze mbawadde wiikisi 2 nga mweterezezza otherwise ngenda kudda ku live wano wennyini wendi nkunge bakansala ba Nuupu bonna gye bali ku Stay Hall babajjemu obwesige kuba mukimanyi majority tugirina otherwise singa twali tetubaagala oba singa twali tetubaagaliza Doreen Nyanjula tetwali kulonze kuba deputy road mayor tetwali kulonze kuba deputy road mayor tetwali kulonze ne twambanya tituli ku mission emu ya kujjako nakyemalira mwe muli ttabi eryokujjako nakyemalira nti we mukwata lino naffe ne tukwata lino ffenna tuli ku mission emu ya kujjako nakyemalira balani fortunately tubadde tuli wakati mu lugendo ne tukizuula ate be tubadde tukola nabo okujjako nakyemalira ate bakolera nakyemalira kakati omukulu Erias Lukwago wetereze omukulu Erias Lukwago weesonyiwe sipiika w'olukiiko olutwala ekibuga muwe omusaala gwe muwe emmotoka ye muwe ensako ye ate muleke yeetengerere akolere ku ssemateeka w'ekibuga nga bw'agamba talina kuweereza gwe era talina kuvunnamira otherwise bino bulijjo byolimba ensi nti olwanyisa dikiteeta ate nga naawe oli dikiteeta mu bwakabaka bwo kikyamu nnyo nti n'ekirala Lukwago otwetaaga okusinga bwe tukwetaaga you need Nuupu otherwise kigenda kuddamu ekyakutuukako 2011 okiwakanamu kubanga ate ffe ne tugulwa nti ogenda kugula abaana ba Nuupu obawe ssente baleme kujjamu bwesigwe ffe ne tugula twajjira ku mazima n'obwenkanya gwesooka weebuuze lwaki wasisinkananga bakansalazi bonna aba Nuupu naddala mu division zonna ezikola Kampala wasinkananga ababaka abakansalazi aba Nakawa nosinkana abe Makinde nosinkana abe Rubaga nosinkana abe Kawempe nosinkana abe mu Central division 5 ezikola Kampala wasisinkananga bakansalazi bazo abava mu Nuupu wabasinkanira mu makaago ewakaliga era nga buli kansala omuwaka kadde kamu kakati gwe Munnayuganda yali eyo njagala okubiseemu bakansalazi abakola ekibuga Kampala bonna bali bameka buli omu yamuwanga akakadde kamu mbubeegatte ku kisindo kyabwe kino ekya red card baliemu Bobi Wine olukwe ssente baaziri
naye ate ekyamazima baagaana omukolera kuba bamanya sente zino zaffe zamuyiwa omusootu zisike naye baagaana okumukolera bwe busungu bw'alina yaabaffe Lord Mayor ku buggulu bw'alina mwenna bwe mumanyi akakadde kamukamwako bakansalazi bonna olowooza yabonoonerako sente mmeka yazijjawa information nentuukako yazijjanga wa Jeno Sali otherwise Lord Mayor ffe tumanyi bingi naye nze nga nze yeekolera siri mwetegefu kugamba speaker na deputy we n'abakansalazi ba Nuupu kuvunnamira gwalina obbakwata obulungi ne muweerereza wansi wa ssemateeka fere tukolera nakyemalira tetulina kugendera ku byammwe bye mwagala tulina kugendera ku ssemateeka kyagamba n'abantu ba Kampala abalonda abantu abo kye bagamba okitegedde Lord Mayor so impeachment bw'oba owulira gy'oyagala tukube impeachment tugenda gikuba ne deputy president ne deputy Lord Mayor tugenda gibakuba kubanga temutulekeddeewo kyakusalawo nze mbawadde wiikisi bbiri zokka ng'abayambi ba speaker ne speaker yennyini ng'omuntu ne deputy we mubawadde ekyo kye balina okufuna nga ssemateeka atwala ekibuga bw'akirambika speaker mumuwe emmotoka ye nk'oyo mulaba ku booda nga nze yeekolera nkiddamu speaker mumuwe emmotoka ye nze yeekolera nk'oyo mulaba ku booda kuba simanyi we munaabuulira nsi nti afudde kabenje ku booda ekyokubiri afune ensako ye ekyokusatu afune omusaala gwe ekyokuna njagala medical insurance ye ekyokutaano abayera enguudo abakyala n'abavubuka abayera enguudo mu division zonna 5 njagala mubawo omusaala gwabwe mu budde kubanga ate gwe atatuula mu kanso atagenda kuteesa olunaku olwaleero ofuna omusaala omungi mu budde bano abakeera ssaawa 11 tebafuna musaala ekigendererwa kiba ki Lord Mayor waliwo lisiti yange gye nnina mwaguddewo gundi musimanya disciplinary committee lisiti yange eyo ngitaddewa mwaguliddewo WhatsApp group disciplinary committee ne mulyoka muwemula Zahara ne mulyoka mumuvuma ne mulyoka mumuvoola ne mulyoka mumufuula ekitagasa speaker mu disciplinary committee mwabaddemu abavubuka bana kanoonye lisiti yange eyo nagitaddewa temuvaawo yino ate ndi wala yino ngifunye WhatsApp group eno gye mwatumye disciplinary committee yaguddwawo abantu betumanyi nti ba Lord Mayor era n'ebifaananyi byabwe nga bali naye awamu ne Dr. Besigye mbirina buma mwagala nabyo ngenda bifulumya obutasukka ssaawa 6 leero ez'okumakya Bukenya Hakimu y'omu ku baakulidde WhatsApp group eyo gye baatumye disciplinary committee mbu bateekamu ono mpisa Zahara era bamuwemudde ebigambo biti bwe muba mwagala n'amaloboozi ngenda gabateerako Bukenya Hakimu njagala namba zino muziwandiike mubakubire mubagaye mubeeko we mukoma Bukenya Hakimu ng'okolera ku biragiro bya Lord Mayor okuvvoola speaker ne ba councillors aba Nuupu oli ku 0754 710 Bukenya Hakimu mbaddiramu ennamba ye ali ku 0754 710 mukitegedde laba wa NRM agambye mbu waliwo olunaku lwe bagenda okunkwata kyokka leero ndi mu kwogera ku lukwago ndowooza otegedde nti mbuzi lwefa lwemanyibwa nnyiniyo mu bufunze njogera ku muntu waabwe era kyekigenda okunkwasa kwogera ku lukwago kitegeeza waabwe mbuzi lwefa lwemanyibwa nnyiniyo wa NRM nkulinze atwine Priya
Atwine Priya ye gomu ku batumiddwa Lukwago ne Besigye okukola WhatsApp group je mwatumye disciplinary committee okukakkanya ekitiibwa cha speaker olukiiko olukulu olutwala ekibuga ky'eggwanga ekikulu. Oli ku 07004 366 Atwine Priya oli ku 07004 366 eyo naye mugisaving naye mumukubire mubagambe tubamanyi mbo bakoze disciplinary committee mwe muteeke mwani empisa idiot. Joel ya Nalika yegwe wa kusatu mubatumiddwa okukola WhatsApp group je mwatumye disciplinary committee era ekigendera kyayo yabadde kyakuwemula speaker. Ekigendera kyayo kyakuwemula speaker na kumuvoola n'okulaga nti alina okugendera ku bye mwagala n'okulaga nti mwina okumukolera alina okubakolera awamu n'okubavunnamira akwate ku ngatto ng'afukamidde ey'omukulu Lukwago. Joel ya Nalika oli ku 078 392 945 Joel ya Nalika oli ku 078 392 945. Kakati buli kyemukola tukimanyi, buli kikolwa kyammwe tukimanyi, naye nze mbagambye mbadde wiiki 2 nga mweterezezzaawo olukiiko olukulu olutwala ekibuga nga speaker n'abayambi be abatono be mwamuwa bannaye no kisinga okwewunyisa. Ofiisi ya Doreen Nyanjula erimu abayambi bangi okusinga eya speaker. Ale kyewunyisa bali abangi bafuna emisaala bana abatono tebafuna misaala. Kakali mbawadde wiiki 2 nga buli kimu kiteredde nze nga nze yeekolera bwe batabaawo kikyuse ngenda kujja wano kuwengula nabagamba nze ndi komanda mu Bwengula era ngenda kujja nduumire amagye g'okusitewoola gonna aga NUP gabajjemu obwesige. Mbawadde wiiki 2 nga mukoze ku nsonga ezo eza speaker n'abakozi ba Kesisa abayera enguudo nga mubatereezezza. Otherwise ekinaava mu yeebiraka mwenenyanga mwekka nze nsayinize out. Wamma bantu bange temwerabira okusubscribinga ku YouTube channel gye bayita yeekolera official. Naye enjiri yaffe ey'enkyukakyuka ebeerayo nnyo musiibe bulungi. Nze nvuddeko kanve wano tebankuba eccupa omanyi bakambwe aleka mbeetegule sirina galwana Lukwago tankuba eccupa omanyi mukambwe ngenze kulya kava busujja waffe